nanga sewo tukuwuliriza eyadde Edimutwe Edimutwe nkutumiddeko nnyo Edimutwe kwali Edimutwe kwali abawuliriza Edimutwe tavaako Don Sheriff tavaako Mbogo mu ghetto kati kwali atudde naye kati bamanyi nti bali ne president kubanga twafiiriddwa naye nga baba bakwebali ensi yonna ebako ino program Kayongo ate president abaako kati gwani atabaako kati omanyi nti ate babijja kuno ne bitambula ewalala wano we basinziira era wano we wava gali nti parliament ebadde yeetaga kumako omuliro naye katutandisa okuga nti ati tugikumako omuliro tulinamu abalina ensa tulinamu abantu abakyali abantu ontegedde bulungi nti parliament kati tekyetaga kukumako omuliro tulinamu abalina ki abalina ensa era njagala kuyozayoza abaka ba National Unity Platform okubanga temutuswazizza kikulu nnyo twandibaddewa tebabaswazizza batya mikono bagitaddeko ekiwandiiko nakirabe kuliko abatataddeko NUP abo ogenda bambuuza nti wuyo iko wapi oli ku kipya kino ekyase kikubo gwebuuza bali era buli anaabataliiko nga tumuwa ensi kooti y'abantu ako kajjukira nga tukasomesa wano mu nnyingo ezasula Museveni Kyagulanyi okujja omusango gwe mu bantu 9 n'aguza mu bannansi yali amaze okulaga nti asaze layini biri abivuddeko kubanga baali bateekawo akakoligo nga bagamba nti baatuka n'okumugaa nti byonna ogenda kubifiirwa ennyumba egenda wanekamu kyawe tuli ogenda bagenda kunoonya buli kye wali obaddeko nakyo bagenda kukitwala n'omukazi bajja kumutwala tojaayo musango biru zo zimanyi naye n'agamba nti nze nayingira lutabaalo natalayo obulago kufa kati ate batandika ebintu byo kyeki nga sirina ddembe n'agamba ngugyeyo era nze bwe ndi kunyumiza okwetala okwali awo nga guvuddeyo kuba baaliwo abaali bamaze okumimamu oluseke naye yavaawa Kayongo yavaawa ali biki kwali Bobi oli biki oli biki Bobi who are you what are you kubanga nze buli weekola review and this is not out of excitement by the way when you do a review and a thesis of Uganda's politics emyaka gyamaze mu bukulembeze bw'okumamulako nakyemalira muwe credit era osaasire n'abakulembeze ababaddewo how much they were fighting against a status quo nga eri embedded nga eyingiziddwamu enjala ezannakyemalira mu nkula yaayo abaka ba parliament basiniya ne bakola fojale abaka ba parliament basiniya ne bakola fraud muki ate tewawulidde ebiwandiiko bye boogerera basemuju ebitaliiyo ex gratia mu budget ex gratia ezaba speaker ne ba former speakers zayisibwa era zatesebwako wali tosobola kudiscussinga ex gratia n'ogidiscussinga n'ogigattika ne service benefit ez'abantu abasavinga ontegedde bulungi kati bano ne bajja ate ekyokubiri bagenze mu kye tuyita fishing expedition omanyi in fishing mu kuvuba nze nveere Busoga ndi waleke Victoria ate ndi kumpi niki n'omwega Nairo kiri bwe kiti mu kuvuba akatimba okasuula mu nyanja nakugamba NUP ki nyanja buli ekifu kijja kudda ku ki awuliriza ddayo katabo ke nabagamba ensonga zaffe ziri ezisudde gavumenti eno TNUP nyanja buli kifu kijja kudda ku ngulu ntwala wali kufojale ontegedde kakati benefits ziri mu mateeka era ziri mu constitution gratuity ali mu constitution naye mwami Mpuuga yatwala ssente ng'asaavinga ne mu kifo
juzi yabadde ku NBS n'agamba nti sente ezo singa yali asigadde ku bwaloopu zandizeyo mu treasury. Bannayuganda muwulirize interview z'abasajja bano era muyambeko bannayuganda byenjogera wano mu bigatte abantu basobole okunnyonnyoka obulimba bw'abasajja bano kuba ebbanga ddene babadde balimba naye nga ffe tubalinda boogere. We are marking their interviews. Yes. Forgery gwe tuliko kati ate nga tuli ne ku interview yi. Yes. Akugamba nti if he had maintained the position of Lope, nti singa ali asigaza ekifo ky'obwa Lope nga Kyagulanyi tamulabuukiridde nti bano bali mu kusuula nsi, destroying the third arm of government, destroying the democratic principles of this nation, the doctrine of separation of powers. Ennyinga eyo kubanga bagimenye nga bagimenye bandibadde nga be baffe. Ompulira bulungi? N'akugamba nti benefits ezaabwe ne service award babiisa omulundi gwe gumu, ekitasoboka kubanga benefits ziri mu constitution, gratuity ali mu mateeka gaabwe ne mu mateeka g'abakozi abalala bonna, era newezandibadde nga sente ezo nnyingi ate era mpuga azafuna gratuity ne ku miliyoni 4 abalala baziyita ki gratuity bwoba ojjukira. Kakati bagenze ne bakwata olupapula ne balufojinga nga mulimu balooya Anita Amongo kubanga ye top mafia, batuuza olukiiko ewa Anita Amongo nga mulimu ba top lawyer, Asman Basalirwa, Medard Segona, Ibrahim Semujunganda, kubanga baba balooya kana. Let us now investigate the document. Semujuloya mwogezi wa kino kati mwogezi wa kino mu kuprotecting owaabwe. Let them protect theirs but we go after these of NRM. Ne bafojinga ekiwandiiko kye bafojinze bo beinterestinzemu mu kintu kimu naye alhamdulillah Mukama Katonda ffe twagadde byonna bye twogera bamala ne bewemuka bennyini. Eyawandiika ate yali teyasoma kubala gwe baleeta okuwandiika ku kiwandiiko. Bwe bamugamba okuwandiika miliyoni 4 yawandiika emitwalo 4 ate bali ne besasula miliyoni 4. Bw'ogamba nti essente gwe zandizeeyo mu treasury ez'abakomishona bano zaddayo abo abasigalawo. Ekyokusatu oli beneficiary mu commission kuba wasigalamu tonafa. Tonakola ki? Tonafa. Kati sente muziyisa mutya nga teziri mu parliamentary answered, tezibeerangako debated, they forged and buli ayogera ebyo ebigambo Semujju, Segona, Mwami Mpuga mwenyini bonna they should be in prison today, they should be investigated for forgery. Kubanga they should be investigated for forgery without doubt. Kuba bino ebintu birina kubanga biri coronating nga mwe biri mu parliamentary answered. Mwagala tugamba nti for the first time in the history of a mafia speaker mwakutene mu parliamentary answered. Mwagala tugamba nti ku history kuba bino ebintu bibeerako ku TV, bibeerako ku radio. Kayongo kisoboka nti abamawulire mwenna mwali mu parliament ne bayisa Mpuga afune miliyoni 5 nga bamusiime olw'emirimu emirungi gye yali akoze naye nga tewali ayogedde ku mulimu ki lwaki asaana okuzifuna. Bwe baba basobodde okwogera ku auditor general, lwaki ono baali tebasobola kumwogerako? Era ye minzaani emuwa 5 bano ne bafuna 4 yeriwa. Nina ke sinategeera Waiswa ekikwasa mu answered oba omulamwa gw'okufojinga bino mulamu aki? Kutaasa munnaabwe. Ani? Omwibi. Nalumansi kyabamanya twogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali na kimu kyatamanyi. Kubanga oli yeefuula, oli gwe yazanya naye gwe yeeyambula naye yeefuula. It is automatic nti yali alina okutuuka wano waali. Forgery
ababaka ba parliament abali experienced bakoze forgery. I guarantee to you mwakoze forgery. Nchiddamu mwakoze forgery. You forged a document. Ne mugireta mu bannansi. Lwaki nga temuli ku fishing expedition answers omuzirese kati ng'ensonga eno ebadde mu ddiro okumala ebbanga. Mwami Mpuga yagera ku CBS n'agamba tafunanga ssente kati akugamba nti yazifuna mu lugezigezi nti zandizeeyo. Lwaki olwo aba yalimba nti tazifunanga naye munda akimanyi nti bwali bubbi. Waliwo akalala kesina bakutegeera wayo. Era lwaki ye yekka yayogera kubanga ye alowooza nti ye yekka asobola, but all these three we want them to speak olabo babinaakwatagana. Nabbanja ali ku public recording akugamba meeting teyagirimu yabiwulira mu mawulire. Yes. Ebyo yabyogera Masaka nga waliwo ne bannaddiini abatudde. Atone Jena akugamba teyabirimu. Matia Kasaija ali ku record ng'ayogera ne bannamawulire ng'ayogera n'abantu ab'enjawulo ng'agamba nti naye tabimanyi. Esente za withdrawing ba through sako bino tubyogedde ebbanga lyonna tutudde nammwe mu nkiiko zonna tudibetinze nammwe ebbanga lyonna tewali kumwe yali avuddeyo n'agamba nti this money had been passed. Olwo mutudde basajja mmwe abaswavu balooya n'ebitiibwa byammwe mukomyewo. Waliwo akantu mukomyewo mutugambe nti ffenna tetumanyi kye tubadde twogerako. Ekyokubiri ani yakugamba kino nkizeemu ebbanga lyonna nti parliament enjoys immunity from liability. Mugamba mwasoma ani yakugamba nti bye mukola mu parliament mwenjoyinga immunity from liability. Era ani abagamba nti temulina individual buli omu talina individual liability ku bintu byabakoze ng'omuntu nga byengenze mu fraud. Buli muntu biba bimuvunaanwako nga ye. Oli protected ku biri byoyogerera mu parliament. Yes. Nga parliament eri mu plenary parliament egenda maaso. Ebyo oli protected. Naye tosobola kugamba nti as a member of parliament ogenda kubba sente z'omusolo ozegabanye. Kubanga ekyo nakugamba bakiyita white collar fraud. Si mwe musoose eno scandal eziri mu parliament. Eno scandal esinga ya obe omanyi gye bayita ya obe the pension scandal. Eyo gimanyi the pension scandal. Eno esinga ya obe. Eno esinga ya obe eri ku parliament. Eno scandal esinga ya kazinda. Eno scandal eri ku parliament is in trillions of money. Kintu kinene bwe kityo. Ebbaluwa gye twasoma wano billion jujjukira asatu kati ate bamutembule babakwatidde ki. The money had already been stolen. Waliwo akantu ojjukira ebbaluwa mutwalibu gye yafuluma nayo wadde ebiri wali investigation. Nzijukira ng'ogamba mutwalibu twala ebyaffe. Kubanga gwe ddayo omanye kyenkugamba okugamba nti balimba ensi ne ba withdrawinga sente amounts of money. Kristo Bola ali ku cupa toyinza musanga abantu wonna ng'alina kyayogera. Owayanga niba ino ng'obaagaine amagombe gali bali awo abeegomba. Kubanga tujja kuvaawo lwaki tetubanyumiza bintu bino. Nina akantu ke njagala olungamye. So eri forgery ey'abantu baffe. Era nga tukyali okufa. Era njagala gamba bannayuganda bonna temuwuliriza omuntu yenna aleeta ekibozibozi gye muli okubadongowaza nti bino ebintu babikola mu mateeka. Bino tebiri mu mateeka ate si bya buntu, buno bwali bubbi. Era tebabafuula nti mwe temutegeera. Lwaki ebbanga eryo lyonna ng'ensonga eyogerwako bannayuganda abawuliriza leediyo eno tebaleetanga ansa eyo. Segona mwamulira ku NBS ng'ayogera n'atuuka n'okubuuza nti twetaaga tumanye sente ki ze batwala ze batatwala. Lwaki teyagamba nti zaayisibwa mu budget? Awo wennyini we mbadde nina ekibuuzo kyange wayiswa nti ku bana abakoze forgery oŋŋambye nti omukugu Asumani basalirwa mu by'amateeka yabaddeko ne Medali Bega Segona. Buli akyogerera aba yabaddeko kubanga be bokka bakimanyi. Ne gundi ne Honorable
Ssemujju Ibrahim Nganda bwe bakyogerere bwe bakirese lwaki Sseggona teyabawabudde ng'ate musajja wammwe NUP okuwabula baani bali ababadde baforgering ekyo kati olina kibuuza ye saagala mwogerere kuba nze kyenjagadde okugjawo kwe kugamba bannayuganda nti ebintu ebyo byali mu mateeka mu paalamenti ensonga eyo twagyogera wano ne tukugamba teri mu mateeka ate newebanga mwe mwagiyise engeri gye mutandisa ogiyise y'amankyolo sente mwazifuna ddi mwamala kufuna sente ne mulyoka mugiyisa ani yagambye nti bino bya forgery ate nze nkugambye Alex Waiswa Mufumbiro bayiro otya muna iwe olowooza bino nvaire bya bwereere iwe wuliriza pulogulaamu eno bukalamu nakugamba nti point emu egenda esudde Gen. Yoweri Kaguta Museveni finally Kyagulanyi okutwala entebe lwe lutalo lwa parliament ne bannayuganda nenkugamba tewabangawo mu nsi mukulembeze ku level yonna okugjako abaana b'abadictator betumanyi nene abaana b'aba General Lafayette tebakola bwe bati tebakola bwe bati ono abadde asinga ne Mobutu yagula emmotoka nya yagula emmotoka nya yagula S5 oba S500 brand new omwaka oguliko 2022 olunga yakamala okola ki olunga ali mu buyinza ayingidde obuyinza teyakomaawo nakolera birthday omwami we namugulira Range Rover eriko 222 yali 223 222 teyagula yeka naye neyegulira abaka ba parliament aba commissioner nga bamala dde okulya ne batandika nabo ne bayimirira wali ne bali receiving ekirabo kya birthday eky'omwami ku ssente z'omuwa omusolo nenkugamba wano Kayongo nti Munnayuganda awuliza programu eno mu katabo kaffe kali The Downfall of Gen. Yoweri Kaguta Museveni and the Rise of His Excellency Robert Kyagulanyi wandikamu nti point emu ku zo was the luxurious nature of the mafia speaker. The luxurious nature of the mafia speaker. Kubanga ate nakyemalira tazanyanga ono nakyemalira akweka enjeru kyobola Gen. Museveni ye buli bwomulaba bamusaati eyo yokka nagamba nti eno ya naitiru simanyi eno bazikolera wano newaba tebazikolera wano yajja gituma nti ya wano ekulowooza sente si ya bbeeyi naye nga sente zatwalago ozimanyi lwaki tulaba kubako sayidi emu bwete akulaga kintu kimu nte naye ffe hoteri wano tugimanya nti hoteri eno kifaananyi ekyo ngaekyajjajja bateekamu kinene nnyo awo nga waliwo kinene nnyo nti revenue njagala genda mu adhan naye nga sinagenda mu adhan bano abatandise okukutana bino okulina NUP mugenda kubayita mu kakiiko akakwasibwako ebyo si bya NUP era mu bino ebintu bya forgery ebyobulyako obuli ku paalamenti Kyagulanyi Robert Sentamu president wa Uganda omulonde twagala okwebaza mu butongole weebale kubeera generational vision bearer bwe tukinyonyola abantu nti gwolabira wala ffe amaaso twagakulekera nti obonera wala buli omu aba alowooza twogera bwogezi era abalala nga bagamba nti we are excited tubawulira naye kati leero bw'abanga ensonga eno emyezi 5 emabega abadde avumibwa abadde ajojoza abadde blackmailing ba buli muntu nga bamugamba ensonga yandi gikwase kisaada kikulu kati owulira abantu bali mu poliisi otowulidde nti bantu basse ku poliisi aga speaker nkubulire gye yamalidde nesaawa zino ali ku kipa ya glucose kanzigitandikirawo kubulidde era omwana wa glucose baŋŋambye ti naye yayongeza ati naye asoma tionabadde ategula namuganda buno obukuluma tebujjangako kuba naye amanyi nti mami kati pulesa eno wa glucose eno wagundi wakala kanzigitandikirawo FM ekuleteddwa BMK Group of Companies.